Emyaka kati kyenkana 40 nga President Yoweri Kaguta Museveni munnakibiina ki NRM yakutte enkasi ya Uganda. Okusinziira ku Museveni, Uganda we yagisanga si weeri, kati ebikoleddwa oba ebituukiddwako ke kaseera okubinyweza. Museveni agamba nti NRM ekkiriza mu bwerufu n'obuvunaanyizibwa ng'obubonero obw'obukulembeze obulungi, nga bw'asaba bannayuganda okuzza obujja obuyinza bwe okubakulembera emyaka 5 egijja mu maaso. Ono yalaze ebyatunuulirwa mu manifesto enkadde era n'anokolayo ebyo ebirina okunywezebwa mu ejja kye yatuumye Protecting the Game. Togeddeko ne Topista Kizza wamu ne Bruce Musimenta okwongera okuba ttooki mu ebyo Pulezidenti bye yayogeddeko. Salabyemu bipya biri awo era naye he was honest I think ng'agamba nti ayongereza ku byakola ki ku byaliwo. Naye bw'obitunuulira ebyo bye bakoze n'otunuulira n'obulamu bw'omuntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo biyinza obutalabika nnyo. Museveni yagambye nti emyaka 5 egijja yakusannyisira ku nkulaakulana mu byenfuna n'okutondawo emirimu. Mu kino wakufuba okulaba ng'aggirawo ddala abatunuulizi buli muntu yenyigire mu kukola. Bw'agamba 4 acre model. Yes, 4 acre model abamu twalabye nga bagifunyeemu nnyo. But how many people have acres, those acres? Omuwendo gw'ebintu oba obulamu obwa bulijjo bufuuse bya bbeeyi nnyo ng'era abantu bennyamivu. Ekirala nti bw'otunuulira omuwendo gw'abavubuka abatalina mirimu bangi nnyo nti oyinza okuba obayigiriza naye ate emirimu giri ludda. Naye yazze Stiru n'alaga nti ayina okukkiriza nti agenda kwongerako ku buyambi oba ku budgeti ebadde eteekerwawo okulaba nga tufuna industries nyingi oba ne factories nyingi nga empowering even these private individuals okulaba nga batandikawo under support ya government okulaba nga batandikawo nyingi nti n'ababadde batanaganyirwamu bakole ki baganyirwemu. Okwongera okukola enguudo nakyo kyasiddwako nnyo essira okusobola okukendeeza ku capital eyeetaagisa okukola emirimu egivaamu ensimbi. Okay, enguudo bazikoze naye ate ze baakola ezimu tugenza okulaba nga nfu zirimu ebinnya ate n'ekirala nti enguudo ezisinga obukulu ziri eyo mu byalo mu districts ez'enjawulo naye district centers ezibaweebwa okutereeza enguudo sente ezo ntono nnyo. Okusinziira ku Museveni, NRM bwe yajjira mu buyinza ng'osoma kwabo bokka abalina ku ssente. Kati oluvannyuma lw'okutondawo enteekateeka ya bonna basome, omuwendo gw'abaana abasoma mu primary gulinnye okuva ku bukadde 2,500 mu mwaka gwa 1997 okutuuka ku bukadde 9,552 we butuukidde olwaleero. Abaana bangi abayingira mu primary naddala ekibiina ekisooka naye ogenda okwekanga bwe batuulira P7 nga ekitundutundu oba kimu ku 10 ekyabo abayingira nga tebamazeeko na primary 7 kati abaana abo bali ludda bakulaga nti ogutundutundu gunene nga 42 ku 10 eby'abavubuka ba Uganda tebali mu masomero oba mu buyigirize tebalina training yonna ate tebali mu mirimu kati abo tugamba bali luddawa. Demokrasi ow'ekimmemmette awa abantu ebbeetu okwesalirawo nga kino kyekoosa ku bwenkanya okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Museveni agamba nti NRM kwetambulira kale nga singa byongera okukuumwa bannayuganda bakwongera okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Kino abalondoola ebyobufuzi bakikubyemu ebituli. Ensi endala abagagga babeera abantu abakola business awamu n'ebintu ebirala naye wano ewaffe abagagga be ba politicians be bali mu politics. Lwaki? Nti obubbi bungi ate gavumenti efuddeyo okukola ki kulwanyisa bubbi. Atunuulire nnyo systems ezibadde ziteekebwawo okutuusa byayogera mu manifesto ku bantu be abamulonda. Ensonga endala gy'ataabuusizza maaso y'enfuga ey'omuggundu kiyite good governance n'obutebenkevu. Museveni yeeyamye nti NRM yakwongera okutegeka okulonda okw'emirembe n'obwenkanya. Bino n'ebirala NRM byesimbyeko essira engeri gye bitatuukiridde ate nga tewali bipya byanokoddwayo. Bano bagamba nti biraga nti oba oli awo Pulezidenti ali mu kaseera akasiibula obukulembeze. Ayinza okuba ng'awulira nti ebipya biyinza maybe obutasoboka olw'ekisanja olw'emyaka 5 gy'asigazaayo gyokka nga byandibadde bisoboka singa abadde akyayagala ebisanja ebiki ebirala. Kati ekirindiriddwa singa Pulezidenti Museveni awangulwa akalulu akajja kwe kulaba oba bino binaatuukirizibwa mu kisanja ekiddako. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.